Zotya nyabo sebo ali ku Soul TV program omunye kumacha yeguse ku mpewo za Soul TV ne ku mikutu emirala gyonna eja Salt Media. Amanya gange nze Prince Apollo tubakulisayo mu weekend tutandika wiki mpya nakusomeza 22 July 2024 kukubaganya birowoozo kye kitukeeza tunule ku mbeera nga bweri n'ensonga ezikwata ku muntu owa bulijjo. His Excellency the President olunaku lw'eggulo yaliko okulambika kwe yakoze mu presidential address kwe tugenda okutambulira awo nga tumenyamenya presidential address biki ebyabaddemu n'okwongera okumenyamenya mu nsonga ze tukakasa nti zikwata ku muntu wa bulijjo. Weeteeketeeke ojja kubanga oteesa ku mulamwa ensonga ziri bbiri. Ensonga eyasoosowaziddwa mu kwogera kwa president okw'omulundi guno ensonga y'obutonde bw'ensi. Tumanyidde ddala obulungi nti okusaanyizibwawo kw'obutonde bw'ensi kubadde kugenda mu maaso ate n'abalwanirira obutonde bw'ensi nabo babaddeko ne kye bakola. President Yoweri Museveni yayongedde okukikaatiriza nti it's not just a matter of life and death, naye kino kisukka ku bulamu. Entobazi ze zivaako enkuba ate enkuba kwe tujja emmere. Yabuuziza nti twagala kufuula eggwanga lyonna nga Karamoja. Ndowooza bwe tujja okutambulira awo nga President Museveni alabika n'ensonga y'obutonde bw'ensi naye ajongedde ku nsonga y'enguzi ku mulundi guno mu lutalo lwaliko. Then mpoza ensonga ey'okubiri yakonye ku nsonga y'abaseketerezi yabayite parasites oba parasitism nti waliwo enteekateeka ez'abantu abataagaliza eggwanga lino. Erudda waliyo abakola ensimbi bwe yabayise wealth creators ate waliyo n'abasekeeterera. Bino no bitutwala ku nsonga gye yawunzise nayo eya okulabula kwe yakoze eri abateekateeka obwegugungo mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirala eby'eggwanga. President Museveni yagambye nti abo bazanya n'omuliro, they are playing with fire. Temusobola kubanga ekibuga nga bwe kiri waliwo abatundira ennyanya ku kkubo ate mwe ne mujja ne muleeta okwekalakaasa mulinye mu mmere y'abantu. President yalabise nga abadde serious ku nsonga eyo n'awa n'ekyokulabirako nti ewaabwe bw'ozanyira mu mmere y'omuntu kikutwaza ne mu kooti nti gwe mulundi gwokka gwe yali agenze mu kooti yayonoona emmere y'abatuuze. Kale ndowooza bwe tujja okutambulira awo obwegugungo obulinga kati obwawereddwa mu kibuga Kampala okusinziira ku kwogera kwa President. President yagambye nti abeegugunga banoonye awalala webeegugungira mpozi banoonye Edith Nakalema kano batwale ekololo bwe kiba kisoboka ne tebajja kukkiriza obwegugungo. Tujjukire nti waliwo abadde bateekateeka olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 23 okutambula mbu bagende ku Parliament. Poliisi yavaayo ne baga nti temukigeza era tetubakkiriza naye bagamba nti tujja kutambula tulage obutali lumativu ku nguzi egenda maaso mu ggwanga Uganda. Aaron Kiza munamateeka ate omulwanizi w'eddembe ly'obuntu. Nsanyuse nnyo Aaron buuza balaba Salt. Nze asinze ate mbeera musanyufu buli bwe mbeera wano ku Salt TV kubanga tuteera kubanga twogera ku ddembe ly'omuntu. Kale nimwesigaddani munabyabufuzi sinziira eri ebushenyi munakibiina kya Kisinde ekya Patriotic League of Uganda. Sebu Dani buuza balaba Salt. Mbalamusiza mwenna abatulaba ate sanyuse nnyo neera ojja wano mu Salt TV. Kale bwe tutandise ojja kubanga otwegatako oyite ku mikutu gyaffe sindika obubaka otubulire ku nsonga ziri bbiri ey'obutonde bw'ensi n'ensonga y'obwegugungo obulabika okubanga bwawereddwa mu kibuga Kampala tewali kwegugunga. Aaron Kiza eddakiika kozesa 5 otubulire mu ddakiika emu ku nsonga y'obutonde bw'ensi obadde nnyo deep mu nsonga y'obutonde bw'ensi. Nkujjukira okuva eri mu nsonga ya Bugoma Forest simanyi oba yaddawo naye wunzika n'ekigambo kya President. Alabika President akwegaseeko ne bannammwe ababadde balwanira obutonde bw'ensi. Message President gye yatuwadde ku Saturday night yabadde nga
etwongeramu omusaayi nga tulwanyirira ebyobutonde bw'ensi ate yakinyonyodde bulungi nti omuntu talina kusalambira mu ntobazi mu bibira ebyobutonde ate nakakasa bulungi nanyonyola emigaso y'obutonde emigaso ya swamps emigaso y'ebibira kati ukandowooze nti ababbi ababadde babba ebibira byaffe bamininga sand bonoona obutonde bakola pollution kati tebalowooza nti balina agenda kubataasa kati kano kandi badde kamanyiso ku poliisi ku buli muntu yenna akolera gavumenti oba DPP ng'olaba omuntu ng'ayonoona olutobazi omuntu ayonoona obutonde omuntu ayonoona ekibira wandimusibiddewo kati nabeera nga luzira kubanga muluddewo nnyo tawuni yaffe Kampala yali entobazi zonna zigenda zigwako ebibira byaffe Mabira Budongo Bugoma Zoka Forest Semuliki agabbi gangi gonna gajjuddeyo naye nga abagakuuma be bakwata mbundu kati bw'olaba nti Museveni ayogera ebyo ate abakwata mbundu baduumira ate be bakuuma aboonoona ebyobutonde awo waliwo contradiction kati twagala nti kuva ku byayogedde ku Saturday ate abaduumire baveeyo waliwo nange contradiction ate gyendaba Council Aaron nti President bw'ayogera bw'atyo ate n'ab'ekitongole ekya NEMA ne bavaayo nga bwe bavaayo mu bitundu nga Lubigi ate ne muvaayo mwe bannamateeka n'abalala bwe mutyo ne mutandika ate okuga nti abantu babakutte bubi abantu naye nga President yabadde clear nti entobazi zino bazeesenzaamu juuzi okitegeera si kuga nti baaliwo bakazeesenzaamu n'ebifaananyi nabijjayo nakulaga ebifaananyi eby'e2022 n'eby'e2022 entobazi zongedde okusaanyizibwawo mu kiseera kino kyennyini ndaba nammwe muvaayo ate babaga nti baveewo ate nga muvaayo mwe bannamateeka mugaa nti abantu eddembe lyabwe manya mubakompensating bwe bityo waliwo omulwanirizi w'obutonde agambye tebavaawo just bayogera nti enjere gye bavaawo nayo ematalinga kubanga ngwega government toyina kweyisa ng'ababbi oba nga rebels ng'odiringa n'abantu abannayuganda omuntu mujje wano omuteeke wali kisika government kikwata ku government okukuuma obutonde bw'ensi ebiseera byonna naye bwe balemererwa omulimu gwabwe ne bakkiriza abeesenze mu ntobazi ate ng'abo beesenzemu be bantu abanaku bo ne babagoba bubi ne babajjamu nga tebaagala kumanya gye balaga ate ne baleka fuel petrol stations mu ntobazi ne baleka abanene mu ntobazi kiba oba olimba eggwanga n'oyeeyisa ng'alowooza nti abaavu bye bakolera mu ntobazi bye byonoona obutonde ate nti omugaga ye bw'aba akikoleddemu kubanga alina essente kubanga alina essimu y'opulezidenti oba gwe Idi Wanema asobola okukubera nti ekyo kyo kiri kirambuukufu twegala obwenganya byebyo ebimu pulezidenti byabadde alaga twagala obwenkanya mu njero gye tukuumamu obutonde bwaffe ffenna tuveemu mu ntobazi sigamba mulimu abavaamu ate nga balo balekemu ffenna tuveemu tuwe notisi ewera ate bw'abeera nga muntu nga mwavu nnyo mumulage muwe alternative wabeera kubanga tetwagala abantu bave mu ntobazi nga baffe bw'abeera nze onja mu ntobazi ndinawo okulaga naye mubeeramu abanaku nga ye ngaali nga nekyatadde mu lutobazi olaba nga emiya tenti nga talina kyakulya nga gavumenti kikukwatako kulaba nti omuntu obulamu bwe bubeera nga dignified mujjaawo funawo omuteeka era nasanyuka bwe wavayo omuntu omu towooza wa PLU eyabawa 5 acres kati awo waliwo kyeyakolako ng'olaba nga ne gavumenti teyina kulinza abantu ba volunteers mulimu gwa government kulaba nti omuntu wojje mu tobazi tafudde bw'abeera nga Apple alina alternative it's okay naye mulimu bana ba bottom of the strata nga babi tetulina okubatta
no balina okubeera nga baramu naye mu ntobazi mu bibira balina okuvaamu bawe notisi ewera naye nga ffenna tuveemu si kubeera nga Sudiru Mandera Ruto bo basigadde mu lutobazi lwaffe. Kale tweyanzenge obutali bwenkanya mu implementation ndowooza Aaron Kiza kyayogera ne selective implementation. Ne mwesiga Dan ensonga eno y'entobazi eddakiika 2-3 ogyogerako ki Aaron Kiza gamba nti baveemu mu ntobazi naye wabeerewo obwenkanya mu kukwasa etteeka. Mwebale nnyo abatuwuliriza era mwami Apollo njagala kutangaza ku nsonga eno. Manyi bwe tuba nga oluusi nga mwami Aaron nga bw'ayogedde tuleke kubeera ne selective implementation. Tukimanyi bulungi nnyo nti olutobazi weeri wano mu Uganda naye abantu bazze beesenda mu lutobazi nga ne LC gye tumanyi LC1 chairman bakimanyi and yet they are authorities batuuka n'okuvina okuwandiika endagaano ne baziwitnessinga ng'abantu bagula lutobazi meaning nti omuntu oyo aguze ettaka LC1 ne confirminga nti omuntu is the owner of this land yaguze ettaka lino kiba kitegeeza ono aguze aba victim kuba aliwe yamuleeta n'amugamba gula wano wange. Take an example, sawa zino ogendawo mu express ova Munyonyo ng'olinga agenda eside y'ekigo even right now bakyali muggulawo ate nga yet it is a wetland and the LC1 they are the ones doing those agreements. Kyemmanyi bandi badde babuuza sensitizing of LCs kuba LCs besuddeyo gwa nagambe gyali gyabawa stamp kati lisensi babongedde n'emyezi oba 6 bakola bintu bali mu business ettaka baba bakimanyi nti lya lutobazi ate bagenda mu maaso bawandiika endagaano ne batunda omuntu ono bw'amala kukwata kasente ke kakunganyiza mu katale miliyoni ze 7 n'agenda n'amanya wa miliyoni 3 tajja kusobolayo najja n'ayesenza n'amanya wakola wetland naye nga LC1 agambye wagundi nasolawo sente ze bamala oziteekawo n'ateekawo akayumba ke n'ojja n'omenya nga tomukompensatinze yadde no kuba LC ekiikirira gavumenti. So no ensonga eyo gavumenti yandibadde egitunulamu nti bw'obanga omuntu alina any agreement he should be compensated because LC yakiikirira gavumenti mu kuwandiika endagaano bw'aba talina completely nothing awo it is okay agende nga bwe yajja naye bw'asanga alina any document nga LC ya witnessinga aba ali ku ttaka kyemmanyi oba akimanyi nti wetland naye nga waali kuba tuze tukirabako eno basenda muli bigi n'ate waliwo abala ate abayiwa ettaka somewhere. That means NEMA tumanyi NEMA erina poliisi yaayo eyetongoledde lwaki basooka ne baleka omuntu n'asetolinga n'atuuka n'okuzimbawo kiringa omuntu okujja n'azimba mu ttaka lyo ng'obadde omulaba n'atuuka okumaliriza ennyumba bw'oba oyagala kumenya y'ennyumba tojja n'ogimenya oba olina okudda mu kkooti ne bw'aba ali mu ttaka lyo meaning NEMA police ne NEMA tebakoze mulimu g'observation. How did these people come? Ndoza tujja kwetaaga okubuuza Council Aaron kikakata ku NEMA okugenda ng'erawuna awali entobazi wonna buli kaseera ebeere ng'egobawo abaagala okwesenzaawo kuba President Museveni naye yawolereza aba NEMA mu speech ye ng'agamba naye babona abeesenza mu ntobazi baba tebalaba nti ntobazi entobazi ennyingi zirabika izire naye waliwo kyemposobola kubata bloodline mulimu entobazi olaba mu 4th December 2023 NEMA yafulumye kyeyayise Gazette of Wetlands. Lwaki kyetaaga demarcation ne bwe kibeera kibera wabeerawo ekibera nga kiri nakyo naye kibeera ne boundaries kubanga abantu balina okulima naye tolowooza nti ekibera boundary yakyo ebeera ng'eno nti ekoma wano tewaliwo omuti omulala no kigenda kikendeeramu n'olutobazi bwe lutyo ova ku river n'ogenda ku lutobazi
ate werugenda nga where the other land starts tezibeera clear. So omuntu owa bulijjo gwoyinza okumunenya naye oluusi season eno balimu amakasooli ne basendako katini kati osanga buli season nga bongerayo kati omwana akizaaliddwamu nga tamanyi nema ino omugaso gwa sensitization ekyokusooka abantu bategeere bulungi emigaso y'entobazi obuvunaanyizibwa obw'okugenda ng'esomesa ekusomesa bwe busingayo obukulu kubanga abantu bwe banga bategeevu waliwo bingi bye bababura nga tebaagala na kulinda nema. Ekyokulabirako buli munnayuganda ayina obuvunaanyizibwa kukuuma entobazi kukuuma obutonde obuvunaanyizibwa obwo businziira ku ssemateeka ya Uganda mu article 39 naye nga businziira ne section 3 etteeka ly'obuwangwa National Environment Act bwa buli munnayuganda ate bwa buli na muntu akolera gavumenti obuvunaanyizibwa obwe si bwa nema yokka. In fact ne lead agency y'entobazi eri Ministry of Water and Environment eri waliwo balina Wetlands Department yesingayo n'obuvunaanyizibwa naye banafu nnyo kati kikakata nema ey'okukuuma obutonde bwonna obw'eggwanga kulaba nti omunnayuganda waali asomesebwa implementinga role gye tulina bannayuganda benna n'ebitongole byonna okukuuma obutonde nga balina okukwatagana ne local governments nazo nga zisomesebwa kubanga mulimu bangi mu local government nga bo bazze okufuna salary. Mulina nga environment officer nga talina oluusi mafuta mulimu police officers yetamanyi nti olutobazi narwe it's a crime okulwonoona oba alowooza nti kati bano bo balimewa kati mulimu aloto kyempita knowledge gap naye nga tekisobola kusonyiwa. Mwesigadde anayogedde kuba LC abateeka stamp n'emikono ku ndagaano ez'ebibanja mu ntobazi kyogereko oli munnamateeka dakiika emu. Aaron gwenjagala tubadde confused. Ekyo kikyamu mu bufunzefunze kikyamu kubanga bw'obeera LC oyina obuvunaanyizibwa okukuuma obutonde ate gweoyinza kubanga oyina okutegeerako okusinga oni asiika capati kati wandikiraze n'ogaana n'ogamba nti kino ki lutobazi naye mulimu ne LC kyayinza butategeera lwakubanga nema yakafulumya omwaka nga gwa last year gazete eraga ki Wetland eriwa puresha baddeyo olwedda nga abantu baagala kukoma olutobazi lukomawa sikolo so tulooza ngo lulina boundary narwe so abantu balina okutegeera kati eno Wetland gazette nema tenagitwalira abantu ne ku website by the way ya UPCPC tosobola kugifunako nze ngezezako okuginoonya nga nagifuna naye nga mpise egura ne 50 kirago entobazi wezikoma ne boundaries kigura 50,000 eyo 50,000 omanyi nti capital ya bano ba vendors jabeera nga atambula nayo ku mutwe nga yina 50,000 kati ajja kutegeera nti ajja tamanyi na UPPC offices weziri wali kumpi ne Uganda Printing awawo kumpi ne Christ the King balinawe edduuka 50,000 osobola okukifuna mulimu abatalina 50,000 mulimu abatabamanyi kusoma mulimu abatazirina information nga teriiwo mulimu n'abatalina sente 50,000 naye si buli omuntu agenda kuzisobola nze nzisobola naye si buli omu kati abaana abato abali ku internet tekiri ku internet ekintu kino kyandibadde ku internet kati bangamba kinene nnyo naye ne mbagamba at least ekya buli district teekako nga mu segregating manyi nti ffe ntungamu ewaffe boundaries ziri bwezi kubanga omuntu bw'abeera ntungamu abatafaayo olutobazi lw'erubaga kubanga olw'entungamu lwe lumukwatako so lwalina okutegeera so gamba nti we have each district if the big document is big but naye per district or even per sub-country people should access this environmental information si yakutereka eri ku nema so abantu bategezebwa entobazi wezitandikira ne wezikoma kijja kuyambako kubanga tetulina capacity maranga government okukuuma entobazi 24 hours. Okay. Kale mu dakiika 3 nimwesigaddani kanso ero nayogedde ku kyabanene
okuba nti bo balekebwa mu ntobazi ate abatono abaavu abateesobola bo ne bagobebwa kyogereko mu dakiika emu then tunzike tuve ku mulamo ati ensonga eyo njagadde kutereezaamu katono olaba nze nva mwigala west coast na abantu abo entobazi nayo entobazi weziri naye tebaziyingiddemu nnyo actually abaziyingiddemu be bamanyi nti waliwo entobazi naye ate nekikwewunyisa nagamba nyina nafuna nga walaba I was approved by NEMA babawa impact assessment yes certificate so no abantu mu byalo bamanyi okwesa bamanyi nti ono tobazi no seriki tobazi kizze kibeera wano mu central naddala awantu awali heavily populated naye eri abantu bamanyi nti wano azimba te mu tobazi tenga ettaka amanya asobola okugula watali tobazi tenga walayisa oluusi so no ndaba ekintu ky'olutobazi kino bwe babanga baagala okukijjawo kibeere uniform nobagamba the so-called banene baleme okwesa olutobazi then because they should be exemplary most of them they are the leaders babeere exemplary baleme kuzimba mu lutobazi kuba omuntu bw'anaaraba gundi ng'azimbye mu lutobazi kyamanayo C5 oluusi kati ye owa bulijjo akola atya ate ekyamana C5 n'ava nagamba I was approved by NEMA how did you approve because olutobazi n'obwa approving omuntu teruvaawo lusigala lutobazi so it should be uniform and omuntu kubanga esaawa zino bye tulabamu nti wabeerawo selective implementation tujja kwesanga ng'abantu ne bwe bagamba baveewo luba lutalo okuvaawo so eyo ensonga nkulu yensonga naye era tetugamba nti abantu bagende mu lutobazi era nabali mu lutobazi kekaseera bakole ki baveewo kuba bw'otambula mu nsi muno n'ovaamu n'ogenda mu nsi endala genda kuwait genda kwekeiro ensi zirina obuzibu obugagga ne wano Dubai naye tuze tulaba amataba laba Italy ekireeta ekyo kyonna na wano mu Kampala abantu baze bafa flooding bwayise bagamba kati bafudde abantu 18 mwabeera bakoba byonna biva because you encroaching wetlands. That is true. Kale ndowooza ekikyasigaddewo mu ddiiro kati eri NEMA kyeky'abantu abanene abalina obuyinza kubanga bakyali mu ntobazi oba balekebwa mu ntobazi ate omutono n'akola ki n'abeera nga yagobebwa mu lutobazi ekyo singa bakikolako ekyo ne babalansinga awo nduza n'obusungu abantu bujja kukendeera n'obusungu n'okwenkolokinga abantu agenda yagamba gundi nga yagenzeeyo ate nga gwe mbadde ntunuulira kiyinga okwata gwesemaka n'ogenda n'ofuyisa mu furiji omwana wo akopa ki akola ki kale bebandisoose nabo bebandisoose okuvaayo abanene nimwesigaddani ye munnabyabufuzi okuva evushenyi igala west coast nze MP addako kuba nze MP addako aliko kati waliwo ensonga zatatambuza bulungi bebo boolaba MP betwogerako nti ne NEMA teyasensitizing abantu be because sometimes this is a work for the leaders. They know the constitution very well because bugenda parliament it's what you say. Naye tebavuddeeyo nga kanso gwabadayogedde kasero nagamba nti these people should be sensitized. Ne bamanya bugenda mu wetland kabi kyakabaawo bugenda mu wetland ovaawo otya bugenda mu wetland kwenyino oyinza n'okufunirayo obuzibu kwenyumba eyinza okera ku macanga egenzi no abantu nobayigiriza what are the advantages and the disadvantages of encroaching on wetland. Good. President Museveni byayogeddeko twagambye nti ekisooka kyabadde kya environment naye waliyo ekirala ekiri critical ndowooza kyetuddako olwakadde President Museveni mu njogera ye oba mu kwogera kwe nze nalabye okwegunga mu Kampala kulinga okwawereddwa Council Aaron gwaba atandika ndaba walinga abaweze okwegugunga mu Kampala. President Museveni bagamba nti Kampala omuli abatundira ku nguudo mwe muleeta okwekalakasa mulinye mu mmere y'abantu awo nno babanga abaweze okwekalakasa. Ndowooza eyabriefinze omukulu w'eggwanga teyamubriefinze bulungi kubanga ebintu bibiri ebiraga nti okuyisa okwegugunga okwegugunga kwa mirembe
ate ekirala okwegugunga kwa distance ng'eri defined ntini kuva ku level ground kutuuka ku parliament si wanene si wawanvu bwebadde bateekateeka okutambula waliwo nga 300 meters oba it's less than half a kilometer kumpi bagende mu mirembe kati poliisi y'eggwanga esobola okukuuma abantu abo ne batambula mu mirembe nakyo ne kivaamu diiro ne bakwata ekipapula kye balina ne bagamba honorable speaker oba sergeant whoever clerk oba MP kubanga waliwo ne MP ebagambye buba ready kukiderivaringa omukubo yeese kikubo twabadde nayijjo nagamba bajja kubanga bali ku palamenti nga balinze bano abeegunga so ekintu ky'okwegunga kyekimu ebiraga enfuganya y'eggwanga nga eya demokolasiya demokolasiya abantu bwebanga balina okwemulugunya beeyiwa ku street ne beegunga kati poliisi ebeera n'obuvunaanyizibwa kulaba nti abeeyiwe ku street beeyisa bulungi tebakola bintu bino bye batidde ba Museveni ebyokuba kulinnya mu mmere y'abantu lwaki wabeerawo defined routes ate ne bakuuma traffic walina okubeerawo inconvenience naye nga eri belief ate nga ye price ya democracy tolowooza nti tujja kubeera mu democracy nga kati olaba tubeera nyinza n'okuva wano nga ngenda ku office nensanga Museveni ng'ayitawo basooka ne batukwatamu sirowooza nti tujja kugamba nti Museveni taddamu kutambula lwakuba atulwisawo nga tuba nga tugenda ewaffe ewaka oba tugenda ku office so mu ku exercisinga rights mubeeramu inconveniences naye nga gwe musolo gwe tusasula oba gwe muwendo gwe tusasula kufuna enfuga ennungi kubanga abakulembeze bano bwebanga temufunamu okwekalakaasa bagenda ne beebaka ate bino ebispeeches tebabiwulira beetaaga balabe nti omuno Uganda avuddeyo nayegugunga ne bweyaka distance katini naye bajja kukiwulira kusinga kuwandiika amabaluwa nga tuwandiisa amabaluwa oba op-ed mu mawulire oba biki naye nga tebaagala kumanya so ezekyengamba kasita protest ebeera peaceful ssemateeka yaffe egamba bugabe bwaffe nga ddembe lyaffe okwekalakaasa okwegunga nga mu mirembe naye nti okusingira ddala ab'ebyokwerinda bazze bakyogera nti buli lwe mubadde nga sigamba gwe ngamba abo abadde bateekateeka okwegugunga buli lwe mubadde nga bavaayo okwegugunga gye bigwera ebintu by'abantu bibbiddwa ebintu property byonooneddwa kwegamba ne kigwera mu riots ne violence. That is the experience aba ebyokwerinda kye boogera. Kati bw'oba ng'oli kwerinda olina intelligence eyo tolinda kubanga bw'oba oyagala kukuuma eddembe kukuuma property obeeramu abo n'oba infiltrating n'otambula nabo abantu bwe batandika okukola ensobi wobakwatira awo naye tosobola kugaana protest lwakuba mulimu abakyamu mu mateeka oyawula abakyamu n'abatali bakyamu abakyamu n'obatwala mu poliisi ne barecordinga statement n'obasiba oba n'obawa police bond nga mateeka bwe galagira abatali bakyamu tebalina kuyimirizibwa oba kutulugunyizibwa lwakuba mulimu abakyamu kubanga obugabe buli individual buli munnayuganda alina obugabe bw'okwegunga nga mirembe ate obugabe obwo poliisi erina obuvunaanyizibwa bwakubukuuma. Nkuzaayo we nasookedde nze ndaba balinga abaaweze okwegugunga olaba ki? Ebyokuweera bayinza okuweera nange nyinza okubeera wano TV neweera naye eggwanga balifugira mu mateeka ate bw'oweera ebitali mu mateeka tolowooza nti nze ngenda kubigoberera. So kyenkaka abantu baagala kwekalakaasa bakuume emirembe beekalakaase mu mirembe teboonoona bintu by'omuntu. Ekirungi kiri brief kiri short distance nakyo kigwera wano naye tosobola
kukuuma eddembe lyo ng'osinziira ku ndowooza y'omupoliisi oluusi President nga yavuddeyo n'aga nti you are playing with fire n'olowooza nti waliwo agenda okwetantala okulinnya ku luguudo. Kubanga ne pulezidenti asobola okwogera ekintu mu bunyiivu oba omuntu obutamubriefinga bulungi naye nga bwaddayo bajja kumubriefinga bulungi ne bamutegeeza nti wayogedde nnyo eddoboozi wakozesa lingi naye ssebo kubanga tumulabye ng'akyuka ku nsonga ezimu. Nze kyendowooza pulezidenti talagidde muntu yenna okutta Munnayuganda kubanga genze yeegunze mu mirembe. Naye ekipulezidenti kyemanyi nti tayagala kyekyo kyakubeera nga oli mukozi oli mwonoonyi oli luuta oli huligani alaba tewali abawagira kubanga era huliganizimu gy'abantu gye barwanisa eri mu gavumenti yeeleeta okwegunga obubbi agabbi gegaleesewo okwegunga. So kuno okwegunga kwa mirembe ate kwakugwanyisa crimes. Kati bantu abeegunzi bali ne Museveni ku kintu ekyokulwanisa obubbi ate n'abanyenya amateeka bayambako President Museveni mu lutalo. Olutalo bali mu team bali ku gola yemu gye batwalamu. President tayagala bubbi n'abeegugunga tebagala bubbi. Kati bakolere wamu nga tewali byakutiisatiisa munne. Kale ni mwesigaddani message ya President wagiwulidde naawe gimenyemenye mu ngeri gye wagitegeddemu mu dakiika ziri 3. Actually nze sooka nakwebaza President. Juzi bwe twali wano nayogerako ku nsonga y'amajaani agaffe nenkubulira nti ebbeeyi y'omusuuzi faama gye kilo y'amajaani 2,000 ate nga gano gayagalako 1,000. Waliwo fertilizer waliwo kino sanga nga faama talina kyafuna. Nasanyuse nnyo nkwogera kwa President juzi yagambye nti ab'amajaani agenda bayambako. Webale nnyo President era wangaala ku nsonga eyo wakutte ku nsonga nkulu nnyo era nga abantu bonna badde bankubira kuva mu Igara West bagamba webale kwogera ku nsonga eyo naye era twagala obuyambo bw'anaaleeta buyitire mu bantu butuuke ku bantu bennyini be balina obufuna booluusa agenda nawo obuyambi ne bubuliraawo mu district. Then kati bwe tuvaayo ne tugenda ku kya demonstrations. Kintu kya demonstrations kiri constitutional naye there are steps to follow. You have to notify the police nti olunaku bweruti waliwo kyesiri mumativu ngenda kutambula nve wano ntuke wali naye making sure nti kyowadde police kyogenda okukola tokyusa nga bamaze okuwa ekiragiro nti genda mu maaso ate kati gwe babagambye yitira ku Nakasero Road ate bagenda kuwulira ng'olumu owino kiwulira ngebyobadde bibeera kuba bwe tutunulamu ensonga eno recently bwe twaliwo nga bakutte Kyagulanyi ziti mabegako ng'ali Arua abantu bakola bwegungo ne bookya n'enguudo wakirabako nze nali nva esaidi y'egayaza genda kuweterawo Tula Road kwenda kutuuka mu bitaala bye bwayise nga tulina 5,000 motoka bagimenya toyitawo nga basooka gamba leeta ssente tubabanja ningamba ndi mu struggle nawe oli mu struggle ate kati lwaki onyigiriza nze nga ayina ejjinja n'olaba kind of impunity. That is hooliganism. And hooliganism. Omuntu bweba nga demonstration ekebere demonstration omuntu asaba nti ayagala kuva nga bwe bagamba nti madamu abencha badde bagambye bagenda kuva ku railway grounds batambule batuke ku parliament. Obuzibu si kuva railway grounds, it's an invitation kugamba nti babakirize naye bwe banaabakiriza ojja kuwulira nti owino amaduuka bagagaddewo mu kikuubo teryakoze ebintu byonna babyonoonye. Wano simanyi baba batwala abantu bonna abayigiriza demonstration kyekitegeeza baba basensitizinga aba demonstration abantu bamanyi nti demonstrations kwonoona ekiriwo meaning kyensaba waliwo zino demonstrations endala sometimes they are foreigners who facilitate some of demonstrations
abantu tebali happy kulaba nti Uganda tuli mu mirembe ebbanga lyonna nosanga aba Egypt bali wana Eritrea bali wana ba Sudan bali wana no baganda fit for instability and government Chief President chayogedde mulimu mukono ogwaba mubeera muno mukono ogwabagala okwonoona eddembe lyetufunye ne bagamba kati kano ke ka chance koka government kezibirize tuyitewo aze kuleta ebbaluwa parliament osanga ate aze kuocha parliament twabirabyeko Kenya tewabirabye koye president nti you are praying with fire. Yes. Kuba bwobanga toso message eyo yabaddemu ki you are praying with fire. Message eyo president yagitambuza bulungi yagambye bw'otunula mu Uganda wano Aaron Kiza agambye president yayiseewo teya ate yayiseewo kuba bano abantu bw'obakwata mpola ate nabo bayitawo nnyo kuba bw'otunulamu genda mu nsenzi twetolodde wano genda mu UAE United Arab Emirates basobola okulima bali mu desert when it happened Chovara president gamba even a food here can survive naye eri tebalina kye balima nenkuba bwegwa buli omu yenna aba happy naye kiri mu ssemateeka nti abantu babanga balina ekibanyigiriza baddemba okwegugunga n'okwekalakasa. Yes, bekalakase mu mitendera emituufu towekalakasa ng'oyingira edduuka lya muntu kulimenya kujjamu bintu bye. Aaron Kiza akugambye funa abasirikale batambule nabo babalungamye bulungi batuuke gye batuuka. Abasirikale omukyamu bamukwate bw'atandika okwagala okunyakula we bamugyewo baleke bano abalala batambule. Wadde tonakiraba abasirikale mu kikubo nga babakuba amayinja abapoliisi abakuba amayinja ne bavaayo n'abalala ne bafiirayo ng'abantu babulijjo bye babakuba. So kokolakasa kuweereddwa kati tekukyala. Tekuweereddwa naye kugendera mu mitendera emituufu ate nabeekalakasi bakore ekyo kyennyini kye bagenda okwekalakasizako baleme okukyusa kyano nga batuuse mu field. Ero n'ekigambo kiri kimu kati go bitandise naye kati goteekwa kubanga owunzika owulidde nti okwekalakasa eno mutulaga nti mugenda kutambula mirembe. Yes. Bwe mutuuka wali ne mukuba okunyakula okubba okono n'ebintu by'abantu. Ne bagamba wali tekyalina kuyita omukazi tasobola kuyitawo na simu na baga ye. Nakinyonnyodde dda enkozi z'ebikolobero zirina okukwatirwa naye nga togaana abantu ab'emirembe abaagala kwegunga mirembe lwakuba mu Uganda kati omanyi nti tetugaananga okulonda naye many politicians nga babbi bubbi tubamanyi lwali olage nti tusankizamu okulonda lwakuba babbi beeyiwe mu kalulu. So okwegugunga kwa mirembe okwa ssemateeka kwekiriza okutali kwa mirembe ssemateeka tekukkiriza naye nga tosobola kubeerawo ng'ogeesinga nti omuntu agenda akunyonyodde n'okunyonyodde nti nze mu mirembe leero nja kuva ku ntinda ngende Kamwokya ate gwe n'ogamba nti waliwo yali owinyo nawe nayisa bubi naye nga sinze simumanyi. Mulimo gwa gavumenti okugaana obubbi tobuteeka kwabo abeegugunga. So omulimo gwa poliisi ku 23rd Tuesday tomorrow right bayita okulaba nti eggwanga lyonna liri mu mirembe naye nga tebaganye abantu abeegugunga. Poliisi yafulumizadde ekiwandiiko tewageza nti tebageza tewabaawo ageza. Poliisi terina buyinza bwa kugaana muntu kwekalakasa nakirabye nenkikomentingako nze nasonsa okukifuna ekiwandiiko ekyo zikubanga naze naguru nenkijjayo n'abaana bano naye nga tekirimu kayisi tekirimu makulu gonna kubanga ekiwandiiko kya poliisi tekisobola kumenyawo ssemateeka yaffe. Obugaana tebulimu. Poliisi terina buyinza bwonna obugaana demonstrations. Poliisi obuyinza bw'erina bwakulaba nti demonstration eyisibwa bwetya ate nga mu demonstration temulimu okumenya amateeka. Kale Soul TV program omunyo kumacha eddakiika tusigazaayo nga 7 zokka nja kuyita mu bubaka bw'abatulaba n'abatuuliriza basindisa ensonga zeezo okwekalakasa badde bateeseteesa olunaku olw'enkya naye singa ekitongole kya NEMA kyali kikola omulimu ogwakiteesaawo Uganda twalibadde bulungi buli muntu yeetaaga obutonde naye abantu bazimba batya nga NEMA etunula tekoze mulimu gwayo okwekalakasa okwegugunga tekwalibadde kulungi mu ggwanga gavumenti ekole
ku bizibu ebiruma bannansi tebenkere bulungi nze Kasujja Kiwulugoma Kira oba oli awo alinga aga nti abantu balina ensonga kwe basinziira okwekalakaasa tweyanza mwami Kasujja. Richard ali kubwera Kasese Boda lwaki ekyolutobazi kiri mu Kampala wokka era kyekiremeseza n'okukola enguudo z'omu Kampala lwaki emakenke mbalala tikiriyo kale naye obubaka bwe tufunye alinga agamba nti eno mu Central nga omumu mwe bwayogedde nti mwe muli obuzibu obusinga okusanyawo kw'entobazi n'ebirala kisinga kubeera wano mu Central. Mr. Pro, thanks for the show. I am Juma from Busia District, Lunyo Sub-County. Naye tutuwadde message n'endowooza obadde otukakasa nti koli ku Soul TV. Tata Saddam na Bweru Kibwa, Kibwa zone agamba nti ffe abali mu Bisenyi naffe tuli mu ntobazi. Simanyi oba mumu ababiri waliwo asobola okwawula ekisenyi n'entobazi. Ndowooza byonna kumpi biyinza okuba ekisenyi kyekimuli Luzungu sandi. Waliwo awabeera flat nga awabeera flat nga olutobazi kasi bwetonya amazzi olusi nalwo lutobazi kubanga ebeera seasonal or permanent, so eyo ebeera nga season naye lubeera lutobazi. Okay, kyamazima ndowooza gavumenti kasite gazeti nga abantu bajja kutegeera bulungi ate tebakoma ku gazeti kubanga kati ekyo gazeti nga kyawedde ne information bagijemu office bagitwale ku bantu we bali. Ekyamazima gavumenti eteeke ssente mu media esomese bannayuganda ebitongole ebiveeyo bisomese abantu bikuba obulango obumala abantu basobole okutegeera enkola ya gavumenti. John Eruzira agamba nti Apollo nkwagala nnyo nange naffe tukwagala ssebo. Ndowooza ali ku kya abantu obutamanya bulungi entobazi naki abantu okutegeera. Ndowooza ne ssemateeka bye twogerako abantu balina okutegeera eddembe lyabwe bategeere nawa werikoma mu nsonga eyo. Ate bawe n'obudde obumala. Morning Mr. Pro, thanks for the show. Abakulembeze b'Afrika balinda abantu kwegugunga naye nga lwaki tutuukaawo muwonge Shafik Enabingo nti obuliawo balwawo okukola kyebateeka okukola ate abantu ne basooka ne bafuna obusungu ate ne bagenda ku nguudo. Olina ensonga Shafik Muwonge Nabingo ensonga yetegerekese. I heard and saw General Museveni on that day, but he forgot that those people bought land legally. My appeal to him is that please, as the fountain of honor through the Ministry of Land and the Land Fund Department can compensate the victims for a better nation. Tweyanzeege naye asemba kya government okubaako kyeyambako abo abakoseddwa. Tweyanza nnyo. It's people's right to demonstrate. We are tired of corruption. Can you sell all properties of corrupt idiots? Okay, ekigambo kinene kyokozeseza naye abantu abali corrupt nabo obuulyawo kibagwana. David Maradona ena mayingo agamba nti abantu ddembe lyabwe kwekalakaasa abantu bakooye enguzi agamba nti n'ebintu byandibadde bitundibwa ebyabali b'enguzi abalyake. Dubai City Bwerero agamba nti thanks for the program, we love you all, but my concern is why government and NEMA allows investors to build in wetlands yet enyonyi enkulu yeyigiriza ento. Let the government be an example. Kale Denko Dubai Bwerero Bwenge tweyanza nnyo obubaka bwo tubufunye bulungi. Owekalerwe Sembus Ivan agamba nti mufunye message njifunye tweyanza nnyo owekalerwe message ngenda kuzikomyawo eddakiika ezisigaddeyo tuzuwe abatulaba n'abatuuliza. Augustus wane Bushenyi agamba nti omukulu mu gavumenti yazimbye hoteli mu Lutobazi. Tomwogedde singa omwogedde naffe twandimukoze eki twandimutegezeza ensi. Good morning Mr. Pro, corruption is the problem. One man who owns a bakery is still putting soil in the wetland in Natete, Old Masaka Road. They have okay, gentlemen, you are on the microphone. Don't okay. Chidda Bakery kale doza inagwa lopya wali mu Ntobazi. Nze sikasaana
LC1 chairman to be baguza abalina omuceere abalimu omuceere mu Lwera ne basimamu omusenyu Mwesige Henry Emasanafu Rice ojja commentinga ku balimu omuceere mu wetland wano mu Lwera ndaba companies zizimbye ziri established bulungi kikiri mu mateeka oba tekiri mu mateeka Apollo bali kuweereza okweggunga ebyobufuzi kale banange mu nsonyi olwakadde Kaziba Moses agamba nti your visitor should be serious. How can a demonstration be peaceful when people are mobilizing the whole country? Is he aware that stopping them came after intelligence showing that rioters have infiltrated the mobilizers? What are they trying to do? What they're trying to do is already being worked on. The struggle began and arrests are going on. Kale Kaziba Moses message nayo njifunye edakiika tuzigabane ziri 5 Aaron. Okay. Omuceere mu ntobazi kimenya amateeka so kirina okukoma already NEMA etandise kurestoringa entobazi ezimu nekyomuceere mu Lwera bakyogeddeko Abannayuganda nakyo NEMA yakitandiseko nalabyeko nga omwezi guno banogwedde nga batandise okubagaana naye nga bamaze okwonoona nnyo okuzaawo obutonde kitwala ebbanga ddene n'amaanyi mangi naye okubwonoona kyangu kufuna sirasha oba okufuna kyangu then waliwo neyayogedde nti okwonoona okungi kuli mu Kampala okw'entobazi kituufu naye n'okwonoona ate nakwe kugenda mu maaso nakwe nga kungi mu bweru bwa ono Java Busenyi nawe weekuli Rwampara weekuli Ntungamo weekuli Busoga weekuli Lira Guru tuli kati okwonoona obutonde kwetoolodde eggwanga okutema ebibira n'entobazi zennyini so era nga actually tukola ku report esaawa yonna tujja kugifuluma tulage ebitundu ki ebyayonenese then omusajja yagambye nti already batandise okukwata abantu kasita bakwate abantu abamenya amateeka kiryoke naye si bya kugesinga n'okwata omuntu kubanga agamba ayagala kwekalakaasa ekyo tekiri mu mateeka. Dan yanukula ekintu kyokwekalakaasa tugambye nnyo era tukkiriza mu kwekalakaasa weba nga tewaliwo mumativu kiringa newaka abaana nobanga obafuga bubi naye abantu bagenda kikola ddi nga mulwadde mulangiridde nti tewabageza anti tunulira wano ekizibu ekiriwo kiri kimu abajja okwekalakaasa sebekalakaasa omanyi lwaki bwe bagamba waliwo okwekalakaasa buli omu abadde eyo nga mubbi ali alina kivibo bulu aliwa wakiseka ali Kalerwe agamba guno mugisa gwe tufunye bana basajja nga balidde kasente tugendeyo tunyagule tunyagule polisi nga naye yingira wenge mu polisi nga yingira ati polisi wegenda okuyingira kwato oyo mujeo obuzubu bwe buli bwabanga abantu bangi tosobola kumanya ani agenda okwate kunyakula ensawo ya gundi ani agenda kunyakola kasumu omanye kwekalakasa tekuliko kada nti ono tujja kumwawula kuono buli omu ajjiramu kati obuzubu obusanga bwabanga abantu abagenda kwekalakasa soke babeera organized ewaffe waliyo omusajja yali mubbi bwali bagenda omukuba yagamba mu nsonyi we okunkuba sina buzubu nakyo naye bwenfa njagala kumanya kyekizisi alayinemu ab'emigo mubeere wano abamayinja mubeere wano abatayikondo mubeere wano bwenkuba manye abasagala kutawaanya abapostinitamu okunkuba konzikiriza so obwo abantu bagenda kwekalakaasa batuwulira obufunze ekigambo kiri kimu kuba akadde katuweddeko abantu bakyasobola okwekalakaasa gwe nga bw'oyogedde noga nti ate musooke mwetereze ate musooke mutulage kikyasoboka okwekalakaasa okwekalakaasa oluusi waliwo sayidi emu oluusi etakkiriza naye nga kiri mu mateeka abantu bakyalina okwekalakaasa wabanga tewaliwo Aaron kikyasoboka kati oba kiwedde kati no kisoboka kubanga gavumenti erina obuvunaanyizibwa kukuuma eddembe n'eddembe eryabeekalakaasa kubanga nga bwe bakunyonjodde kiri mu ssemateeka tuyina kikakata gavumenti kulaba nti eddembe eriri mu ssemateeka lituukirizibwa. Even president yagambye abagala consulting kano na Edison Nakalema abaragirire nga bwe beekalakaasa
era kyetubadde kyemba tusuubira nti Nakalema bw'ategedde nti July 23 enkya naye ajje yagambye mumunoonye president yabagaye munoonye obugabe tibuli bwakunoonya yategedde nti bwemwetaaga ye yabajja mumunoonya kizibu ki mumuconsulting yakikola atya kuba tewaliwo yadde okuba yadde peni nimwesiga Dani Siibula batulaba njagala kusiibula abantu bange mwenna abatulaba ate naddala nnyo abantu b'Ebushenyi Igara West ensonga mwagirabye president yatukwatiddeko ku nsonga yakasente kagenda otuwa kuyambako aba farmers ba tea farmers njagala nnyo mbadde nkuba n'omulanga tugenda kufunayo mwanyi naye nimba kunda munonga mwewale munonga kandi mwekuumira sorti mukama balinde anga baweereza omuki Aaron neyanze nkaka Bannayuganda bakuume eddembe bakuume emirembe bagoberera amateeka bataasa obutonde tugende mu ggwanga lyonna nga tuzaawo entobazi tukuume ebibira ate n'abakuume ne government official abakuume eddembe bakuume okukuuma aboonoona obutonde bwaffe. Salt TV ko genda okusigala tugenda mu sports updates bakubulira ebyemizanyo obutabe byatambudde ffe katusigale nga tubitunulira era tujja kuba tukomawo olunaku olw'enkya n'olundi tubikuleetere. Nze Prince Apollo musibe bulungi mukama abakuume mweramu.